ekintu kye mbadde nkolako research ensangi zino nga kya kufunza nabunnya era nja kubambawo eddagala eri ebika ebyenjawulo kuba nabagamba nti wano ku channel yaffe nsharingako eddagala ery'enjawulo kubanga nkimanyi nti erinkoledde lirinza obutakolera mulala. Buli muntu alina ennyota ye wekituuka ku ddagala bwe kituuka ku basajja wekituuka ku kintu kyonna buli muntu aba n'ennyota ye. Olwaleero no twali tunyonyereza ku binyeebwa. Ebinyeebwa bino waliwo omuntu eyaŋŋambye nti biri so effective nga tumaze okubigezesa ku ye kuba mbadde ntambula naye ng'ayagala kufunza nabunnya naye ng'ekyagaanye. Nga we mbagambye nti nsobola okulagira eddagala ne ligaana n'oŋŋamba singa nga ligaanye ne tukozesaako ku ddala ne ligaana n'eddala. Nze personally siina ddagala lyentunda wabula nkola research wange bw'omba omuntu antuukiridde ne ndimulagire bwe limukolera ne ŋŋamba alhamdulillah ne ndiragirira omulala oba okitegeera. Bwe liba terikoledde do not crucify me. Tonteeka ku musalaba gamba nga teryankoledde. Naye gwe wenna oli eyo ng'okimanyi wansi eyo oli mugazi. Abakyala ebiseera ebisinga twewulira. Omukyala yenna omugazi. Ekisooka tonyumirwa kazannyo. Tonyumirwa kwezina. Omwami wo tanyumirwa ate nawe tonyumirwa kubanga oba mugazi. Takunyumirwa ate nawe tokola ki? Tomunyumirwa. Ekintu ekisinga okutusumbuwa kubeera mukalu na kubeera ng'oli mugazi. Kati nno olwaleero bw'oba okozesaako ku ddagala nkozesezza lino oliganye senga atengezezaako lino oliganye nkozesezaako liriganye njagala tukozese ku binyeebwa ate tulabe bya bikola bitya. Ebinyeebwa bino eno birimu engeri nnyingi omuntu gy'asobola obikozesa obiganyulwamu. Actually ebinyeebwa birina benefits oba emigaso mingi naye olwaleero point gye tugenda okwogerako yakufunza nabunnya yaffe. Ojja kunfunirayo ebinyeebwa. Osobola ofuna ebikalu oba ebitali bikalu kisinziira gwe nga w'obyagala. Wabula tugende n'ebikalu. Ojja kunfunirayo ebinyeebwa ebikalu nga tebiriiko kisosonkole. Oba kisosonko simanyi munansonyiwa wemba Oluganda ndukyamizza. Nga tebiri mu shell ebinyeebwa nga babisusizza. Bw'omala obifuna ogenda kubirondamu ebirungi n'ebibi omala okubirondamu nga bw'olondamu nti bino birungi. Sikwata bukwasi byonna kubanga tugenda kukola kuba endayendo ogenda kola nti olinza n'obutabyetaaga. Birondemu ebirungi n'ebitali birungi. Bw'omaliriza okubirondamu ebirungi osobola obikwata n'obintera kukasana okumala ennaku 2 n'obikaza bulungi. Naye abamu bakozesa ebikazi. Abamu bakozesa ebitali bikazi. So kiri gy'oli gwe engeri gy'oba okyagala. Naye nze kyempako obujulizi kye ky'ebinyeebwa ebikaze. Ng'omaze obinnyanikira ennaku 2 ne bikala bulungi nnyo. Ojja binkwatira obyozeeko bulungi obiteeke mu mazzi gaffe obiteeke ku muliro mu seffuliya obifumbe ng'obitaddemu amazzi. Obifumbire ennaku obifumbire onansumbye mu katini. Ojja binfumbira eddakiika 30. Eddakiika 30. Amazzi ago g'obifumbyemu olabe nti gafuuse brown era ngenda kuba mbalaga amazzi ago gaba gafaanana. Ng'amazzi ago gaba gafuuse brown ge tugenda okunywa. Bijjeemu osengejje amazzi ogaawule ku binyeebwa. Ebinyeebwa osobola obbirya osobola obbisuula osobola okukola kyonna ky'oyagala naye ffe twagalamu mazzi. Amazzi gano osobola ogasitowalingira ennaku 3 wezisukkawo toddamu ganywa. Ogakozesa otya? Galeke gawule ojja kunkeerera ku makya onyweyo ekitundu ky'egglaasi ekyaga amazzi. Bw'oba oyagala osobola n'okuddamu n'onywayokko ekiro. Bw'oba toyagala osobola okunywamu omulundi gumu buli lunaku ku makya. Ekisookera ddala gakuyamba okwoza mu lubuto, gakuyamba okufunza, ate gakuyamba okubeera nga gajjanjaba infections. Kati gw'ayagala ogakozesa okujjanjaba infection, ojja kunfunirayo ka cotton katini. Cotton oyo tumusibako akawuzi. Toteekayo bikotoni bingi. Ebintu ebiviirako nabunnya zaffe zino okugaziwa. Nina omwana wano yaŋŋamba senga nze sibeera na basajja nnyo naye ndi mugazi. Ate omwami wange akantu ke si kanene nnyo. Ne mubuuza okozesa tampons. Tulina ekintu kye tuyita tampons kaba kantu abakyala ke tukozesa ke tuyusonsekayo nga tuli mu pills. Obuntu obwo bolaba nabo butugaziya. Namugamba nako kasobola okuba nkagaziya. So weddaabirize. Omukyala kyandibadde kya buvunaanyizibwa at least buli mwezi nga guggwako ne weddaabiriza. Nga bwe tulabirira ensusu n'olabirira face gye balaba ne wansi eyo olabirirayo oyo gold wo oyo zaabu wo. So amazzi ganeno bonaabo mazo gasetinga side ngo mazo gajje ogaawula ku binyeebwa biri kati tukyabyetaaga tulina amazzi gaffe ogenda ganywa nga wenkugambye nti eglass emu ku makya
osobola n'okunywako olweggulo oba osobola okunywa eglaasi emu buli ku makya eba ekumala okumala ennaku 3 bw'oba oyagala oddemu ofumba ebipya bwe ziyitako ennaku 3 toddamu kunywa we ziba zikyali nnywa ogenda kungamba senga nga tereka osobola ogateeka mu fridge si mu freezer mu fridge oba osobola ate tetuganywa nga gannyogoga toganywa nga gannyogoga nawe oba gatereka mu fridge bw'ogajjayo galekaawo gagende ku room temperature gabere nga tegannyogoga ate nga tegwokya then onywe oba amazzi ganene osobola okugateekaawo ekitugambisa ennaku 3 nti n'oba togatadde mu fridge ennaku 3 tegasobola kubanga gwonoonese oba ontegeera so osobola okuganywa ennaku 3 kati gwayagala okujjanjaba infections nkugambe ojja kunfunirayo ka cotton katini ka cotton ako ojja kansibirako akawuzi weewala okusonsekayo cotton omunene ate nekyaweewala okusonsekayo cotton nga taliiko kawuzi saagala ate obyesonseka ate ojja ongambe nti senga ebintu byagenze wala amazzi gano ekisooka osobola okugatawaaza bw'oba otya okuteekayo ka cotton bw'oba totya kuteekayo ka cotton ojja kukwata ka cotton okasibeko akawuziko bulungi okadiipinge mu mazzi gaffe ganeeno ag'ebinyeebwa okasonsekeyo kagenda kuyambako okufunza kagenda kuyambako okujjanjaba infections ebinyeebwa bineeno biyina obusobozi oba birina gundi biyina eddagala eribirimu erisobola okuyamba okujjanjaba yeast infections bino infections byetufunafunayo mu biyiggo gye tufuka oba gye tubeera tugenza okweyamba byonna oba ne ku bantu bennyini betwegatta nabo so ojja kuba okansonsekerayo for like 30 minutes omale okajjeyo kasa dakiika 3 gawera okajjeyo oba tokyakeetaaga tokasonseka kubeerayo n'enkya okole ekyo ne luli okole ekyo paka bw'olabawo enjawulo bw'oba tolabyewo njawulo era nkugambe todda waneeno kunkomerera ku musaalaba omanyiro terikkoledde eddagala lingi erifunza naye lino ndimanyi kubanga at least omuntu gwe naligerezaako oba omuntu gwe twagezesezzaako eyalikozesezza nampa results abadde aludde ng'atambula nange nga mugamba katukozese ku kino paka bwe twazudde nti ate kino kisobola okutuyamba mumpulidde bakyala abakyala muyige okwefaako ogenda n'ogamba omwami wange simuwulira naye nga naawe agamba nti tomuwulira walayi wansi eyo oli mugazi nnyo kakati ye agenda kuba akola atya okubeera ng'agamba nti kale kaŋŋumire wano oba kale kambeere bwe nti kale oba nti kwegamba oyagala ate ye aba ayongeza obusajja bwe nga tegwe osobola okwefunza kitegeera mwefeeko at least omanye nti siina infections wansi wali okay kino kiri nakyo kiri okay mwebale nnyo okuwuliriza mbadde bawuliza balungi gwe n'omupya ka audio kano gy'oba okawulidde kaba kavudde ku Senga Faith 256 jangu ku YouTube teekamu Senga Faith 256 subscribe to our channel ojja kuba ofuna videos zaffe teweerabira teekako kade tuteekayo waaka ow'ekika kyonna counseling omukwano byonna oba ojja bifuna omukama abankuumire mbaagala nnyo teweerabira subscribinga omupya omukadde weebale kwekuumirako omukama akumpere ky'osinga okwagala. Yeah.